Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Kati abantu yagamba naye ekikwagaza omusajja omufumbo nga mwavu oba ofa kineddu. Era oba okola nsobyo. Kwagala omusajja omufumbo nga mwavu you're making a huge mistake. Oba ogoba ki? Omusajja tomulina. Sente tozirina. Kiki kyolina? Omwagaza You're ati. wasting your time. They are using you for nothing. Bwaba mufumba ino bane sente. Kubanga omanya watali alisti bine ebimu abimala. Let me miss the presents, but I'll have the other the money comes in when I need something. The other needs. Alizo watasa kujja in an emergency call, but you know tomorrow in the morning when I'm gamba, baby, I'm in the hospital, I was admitted. Ekitegeeza omuntu yenna ali mu kwagala omusajja omufumbo nga mwavu. Wemalira biseera. So amani eddoboozi nawulime Esther SC wano ku AC Media Uganda. Nkubuuza gwe nawe osinza okubanga otulaba. Thank you so much. Tuli mu January naye baaba abude sinabutegeera akasana kaaka enkuba naye etonya. So ndi awe kaakira ddala ate era weetonyera ddala. So tukyali awo. Ate nga omusana tegukoma kwakabwasi ne munsawo gwakamu kati bw'osaasirira omuzadde n'ogaba nnaaki gwazaayo abaana ku ssomero ogenda tugamba otya okitegeera. So how are you Matilda? How are you? I'm okay. Oba mbugamba ki? Obulamu si bubi. Mutuusa okuzaayo abaana ku ssomero? Abaana batutuusa okubazaayo batusaba kino nakiri. I want this, I want that, I want this, I want that. Naye nga tujja kiggusa. Katonda takuwa mugugu gw'otasaa kwetikka. Naye abantu nga badduka akoleka adduka nagana emmere eddala. Era munange bo babikolanga naye oba olina okimanyi abasajja ennaku zino bebasinga okunoba. Abasajja banobera ddala ate abakazi be basinga owasa kati. Abakazi bawasiza ddala kati abasajja. Badde simanyi nti abasajja bawasa. Bino ddaawo. Abakazi bali beekolera ssente zaabwe balina agafa aganene. Abulamu kimu. Ng'olaba kyali badde kityo? Of course not. Naye kati wabata kyakola. Wabanga ye ng'alaba mu ndaba ye ey'ebintu. Ng'alaba nze ku bye nnina bino byonna abasajja aba babuze. Some men feel inferior with such women. Ng'awulira nti omukazi ngenda banze mukazi nga ansinga ssente biki. Sibambi bakazi batu ne basangibwa nga tebakoze eki. Tebafunye baagalwa. So they end up, of course, getting desperate. Desperacy bakanyugawa. Kuwasa. Ate wasanga abasajja era nga bali ready okufumba ettooke. Ate nga nabo bali ready okufumba ettooke n'okoza ebintu. N'okoza obupale. N'okubeera obedient. Submissive. Bakuma ne bafukamira n'obuza. Agaba mami kulikayo. Ne batikkula akaveera. Ne batikkula. Ne benyola mu zibenzi. Abaana babyogera ku social media. Nze bampasanga benzi ziri wali Smile Brade eri wali. Ngagenda ne bangaavuga ko gyoyagala eri eyo. Siyo bayita sister Smile, sister Junior. Abo benyi. Smile sister Chucky. Simanya ba. Sister Chicken. Batanze nakoyita mukazi munnange. Nzakati pulugera kwa katwayita. Bakati fete tumena kye tugenda kukola mukama atukumira abaami baffe n'abaana baffe abalenzi. Kuba enseta buse. Matilda inenge ejatuvuga mu speed. Atentya. Nzome banange Esther go. Wemba kugamba byamazima ogamba mbavuga speed. Nze bana ogenda nongamba ebintu nange nneewuunya. Tewuunya. Bino ebintu biri mu kutuukawo ku bantu ate ku bantu aba bulijjo. Nkitegeera. Yes. Kati ate omanyize sirimba. Naye kantwala omukisa okuyisaawo akalango ka mukwano gwange wano ayinayo trip egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi nnya February egenda kubeerawo Jinja bagiyita trip mu double decker paka kuwulira bubi. Yabyeko tinogenda ne supporting omwana ebintu bingi bigenda okubeerayo water slides, swimming, disco vibes, nature walk, zip lining byonna. Osobola mupulirako ku namba y'essimu eri 0758 996 131 oba 0703 684179 ennaku z'omwezi nga nnya February Sunday Jinja paka kuwulira bubi mu trip mu double decker emitwalo 5 gyokka
so kati wotagenda double decker bagitegedde oyinza ojjoga ne balooza ekitanda ekitegeeza ki double decker zino basi ziriko wansi ne waggulu agamba double decker nga ali eyagala bagenda tuleetera obutanda ezo basi ennene ezibeerako ba tourists kwe balambulira ziba n'emyaliro ebiri eya wansi n'erya waggulu awo Corax Patrol Station Lugogo Forest Mall we mugenda gwagenda okusasula okumiitinga saawa mmeka emu ey'okumakya ng'ennaku z'omwezi 4 February 2024 ya fad mugagana ffe tuyinza okubeerayo ndowooza munange eriyo bafaani baffe abalabanga ebintu ebyo bitu bitusaana bitugwanidde emirimu gwe tukola gw'amaanyi gwe tuggusa nga genda beera agambe Matilda Esi ne producer Brian ne manager Brian mugende mufune experience ya double decker nze sigirinnyangako personally sigirinnyangako kati omukisa gugwo guzze nga kiggwa anti mwewuliridde tutandikirewo nya then bintu bingi ebigenda okubeera ate nga wetulinoonya ne plot endala ey'ennaku z'omwezi ga 14 February tujja kuba tubagamba gye tugenda okubeera naye nga tuba tusimbudde Matilda olunaku lwali tugenda kwogera ku mboozi abamu egenda bayisa bulungi nnyo abamu egenda bayisa bubi nnyo omutima gwankubye edda naye tulina kyabakolera sina ate munange omanyi obwadde owulire ngomba egamba nti omusajja omufumbo awoma tobiwulira kyokka tobiwulirayo nga babyogera mbiwulira ne sikuwooma buwoomi naye bagamba omusajja anyuma sikuwooma omaye ogamba okuwooma batya omuntu akiyinza nabo ne bassebo kale anyuma okubeera naye omusajja omufumbo omusajja omufumbo basingako ne bano nga si mufumbo ntezo okufuna omusajja omufumbo nakutreatinga bulungi nnyo n'okusinga ono ali singo ali singo abasajja abafumbo bali mu bintu byanjawulo so omusanga musiraamu kimukakatako osangayo omulala nga ali awo naye nga yagamba ye ali ku nkola ya culture nti waddembe okubeera n'abakazi abayagala naye kale tuwulidde nti musajja awo anyuma Matilda omwana muwala ono nga tanagenda ku musajja mufumbo biki byalina okumanya wo alina okukoma omusajja omufumbo tugamuwa in details anti kati tulina okumenyaamenya nga mufumbo w'abakazi bameka n'aba w'abana nga wambaga nga si wambaga w'abaana si w'abaana omufumbo nga wambaga mufumbo oba wambaga kiri nti alina omukyala ewaka kati nze kyeniza okugamba ku muwala ng'oli eyo ng'oyagala okwagala omusajja omufumbo olina okuba ng'oli mugumu ng'omutima gwo mugumu nnyo asibakanga anti esitombuze ekibuzo kati ni mukiddamu olina okujja ng'oli mugumu okiwulidde obugumu ntegeeza ki nti eyo position teba ya muntu mutiitiizi okwagala omusajja omufumbo anytime omusajja agenda kujja gambe mukyala wange yatutegedde tukoze tutya ogenda kankana ogenda kaba ogenda kudduka misinde what are you going to do like because when you're dating a married man you obviously have to know that anytime they're going to find out who is going to find out ne wali abakweka bulungi ne wakweka dakale ne waite emyaka tolalayo omuntu nga amaze kufaayo mu lujja ne baleka gamba inayo omukyalo omulala n'ogamba tekisoboka but usually wabeerawo suspicions wabe omuntu abeerayo nga suspecting usually omusajja wafuna omukazi ow'ebbali tasigala kyaki men do not stay the same n'abakazi bwe bati do not stay the same when they get another person what happened their character changes like oba nkikunyonyole nantya kinyonyole nze man guys are really so abasajja nze kale bansanyusa but guys really change engeri obaagalamu mbaagala nnyo siina kyeniiza kwagala okugyako abasajja no like seriously I'm not my sexuality only allows me to like men badde
manyi. Sexuality yange Katonda mwe yantondera. Enzikiza kintu ekya. Badde manyi. Kwagala abasajja. Badde manyi. Osobola okukyusa birowoozo. Sisobola. Sisobola. Tugende maaso. Kati esimbadde nkyakunnyonnyolamu. Tuli ku basajja. Nti abasajja baneeno usually when they get other women they change in character. They do not stay 100% the same. Era oba weetegereza nnyo ng'oli mukyala ali very observant. Omwami otandika omulaba mu changes ez'enjawulo. And to some extent women we get an instinct. Wabawo message ekuvugira mu mutwe gwo mwoyo gwo naga something could be up here. Era obeera ng'oli mukyala ali very investigative. Ogenda kukakana otegedde nti omwami we alinayo ki? Omuntu omulala. Naye oluusi okubeera investigative kiyinza okuteeka mu buzibu. Olinza okola investigation zo nga gwalina tali ready kumuta. Ngamba bawo nga tali ready kutagwa. Yamwagadde n'asuka ne weereetera emitawaana. Nogakayise nga saakiraga. Singa saakitegedde oba singa newe nankitegedde saakiraga. Oba okiraba. Bye byaviirako gamba tokebera simu ya musajja. Olinza okuva eri n'ogamba nze musajja wafunye omukazi omulala n'agamba kale. Gwe njagala. Sikwagala oli gwe njagala. What are you going to do? Ngwawo ekigo. Ewera ofa. Ate n'ozuukira bupya n'otere. Gwe bala abasajja bawalevo. Mama. Nze mbatya. Manager Brian ajja kumbulira ali alisonyiwa Matilda. Nze kubuulira. Era bye ebitugambisa tokebera simu yaani ya musajja si kulaba nti oba mufere oba mubbi oba alina ebintu byakola ebimenya amateeka but kwewola such incident. Nti oyinza oggwawo ekigo. Oyinza oggwawo ekigo. You could find your man actually because Esther abakazi abalungi gye bali eyo they are good in everything. Nga gole ne waka weekubya yaka. Omusajja n'abuukamu wali katonya nnyo ekikomera kimu. N'agwa ku mwana w'omuntu gwe baakuza. Kalema naakola ki? Anti kati awo kye nkugambira. Naye ng'omuwala omanye oyagala tubeere mu bufumbo nga tuli ku bunkenke. No, tobeera ku bunkenke but you should. Ndisawo n'omusajja ajja kusangayo omuntu omulungi asiika. You should have boundaries and do not have so many expectations. My expectations is to be heartbroken. Single better relationship nga you do not have so many expectations. Oba you limit your expectations. Chikuyamba kanyonyo biseera byokubanga omuntu analinza okudisappointinga the extent at which you'll be disappointed. Bongo bad expectations ogambe ono yebulamu bwange teri kintu kyakyo nakyo ndowooza teri you know those kinds of things. Bwakumenya omenyeka nnyo n'omemwetuka bwoti. Ne ogenda without expectations ogamba you know what I am here for this marriage. If it works it works. If it doesn't work life goes on. We move on. Okitegera era obeerayo n'obimanya. Yes, of course you get hurt, but tobeera ng'omuntu abadde alowooza nti ye bbaawe talinza kukikola. Omusajja wange ng'afuna atya omuntu omulala. Okitegeera? Mpulira. Yes, so abawala balina okubeera very mindful nti omusajja omufumbo birimu stages. Ebintu ebyo wabeera like any other normal relationship. Era bazembula mubo in a normal relationship. Some men will tell you, some men will not tell you that they are married. But let's look at someone that they've told, I am married, but I want you. Yes. Ekintu kyosookera ddala okumanya nti nno oyo musajja tebamuleetako kajjanja. Omusajja omufumbo tebamutijjisa. Tebamuteeka ku profile picture. Tebamuteeka ku profile picture. Tebamunoonya nnyo. Tebamubuuza nnyo bibuuzo. Omusajja omufumbo. Yes. You cannot have control over them. Like togenda bana control ya movements ze. Yasuzeewa, yakoze atya, like what is he at work or he's not at work. Like you cannot have control over their movements or their schedules that they have in their lives. Kubanga goli namba meka? Oli namba 5 ate oba namba 2 oba 6 oba 7 you cannot take control over their schedule. Yes. Ngo mukyala we waka kuba mukyala we wakaba yabeera in control kubanga gubalimba. You get what I mean? Like gubalimba ye atamanyi nti gy'oli. Naye gwe omanyi nti gy'ali. Naye gwe omanyi nti gy'ali. So olugezigezi lusibeeko. Kati jjukira ate omusajja ebiseera ebisinga babadde nga kyagala mukyala we abeera very protective of their family. Era bajja kugamba you know what, don't call me unless I have called you.
Bola obudde buzibye tonkubira. If you see 7 p.m. do not call me. Yes. Ate wenfuna ekizibu ekiro nenda ko mutatu omuntu ng'olina omusajja omufumbo toyina muteeka mu expectations z'abantu b'okubira ng'ofunye obuzibu. You don't put him on the list of people you call in case you're in an emergency. Ogenda kwekutira, you're going to break your own self. Hey, kubaka kati ogenda mukubira nti no limradde, you know he has a car, he has to come and pick you and take you to hospital. Agana jikwatangwa, mind the reason why he's not picking is with his family. Period. Ko watchman, if he's not with his family, he picks me immediately. Hey, kati ngocha gaiwo aina omuchala probably bali wakana mchala bali na munywa kachayi bali obenyumiza kibozi. Tomuteeka ku list y'abantu boyina kusuubira kubira ng'oli mu mitawaana. Okitegeera? Mpulira byo Matilda. Tomuteekamu mu eyo list kubanga ogenda kwemenyera bwerere omutima. Tugamba tokuba masimu. Katugambye don't put them on the list of people that you call for emergency. Kubanga agenda ku disappoint. Unless that man has reached a point of Nganeri naye yakowayo bulijja anoonya waddukira. You know those men are also there. Ngeno yakowayo bulijja anoonya jaddukira. Ate ero era akulaga signs era kugamba call me in case of anything. Tell nange sweetheart, even if it's midnight, call me. Bya musajja gobeya naye saa mukaga nayambala naye tobalabangako zenina no tutogale ebintu bino zenina kyali wange yanyumiza nangamba baina anko waabwe yava baba bali awo batudde bali mugundi bagenda olaba anko waabwe abukayo mu nyumba netawo ngali nyamotoka avuga agenda ngali mutawulo so ngali mutawulo tawel kyali kituuze ani amanyi kyekiyinza okujja omusajja mu nyumba ye nga yesibye tawel adduka emisinde mu mmotoka oyinza okusanga gundi ebeetuuse konteyina ye nedda mukwano abane abagimanaginga oba mukazi yali azadde webbali era okitegeera like wobeerawo ebintu ng'ebyo nti kati oyo omusajja yaba yasalawo nga yakufuula namba 2 yakutongoza yagamba ne mukyala we ninayo munno deal with it bamulaba yemuka tyu kabukira kimotoka neunya tawulo wesa abasajja nga beekola bintu sajja gulaba sajja mutawulo ati abamanyi taba na problem kuba bamanyi neri gyagenda waliyo ku ngoye ze kati tabeerako mbu ate situteekana ate ngenda kumawo era they drive their car knowing where I'm going, they're my clothes, I'll change. Ye musajja omufumbo oluusi nga tewaliwo na emergency just yali mu mukwano. You know when guys are in love they do things n'okusinga ffe abakazi be tutakola. They get crazy, they just do weird things. Sajja nesibatawe n'abulawo n'agenda. Ate oyo tebamubuuza gy'alaga. Naye musajja oyo naye njagala mulabeko naye gomba nnyo mulabako nange mubuuze kyali wali olaga wassewo mukama waffe oba okiraba. Tuli ku musajja omufumbo omwana omuwala omulala ng'oli eyo ng'oyagala omusajja omufumbo owulira weesonyiwe famire weesonyiwe mukyala we tomubuuza bibuuzo. Mukyala nga bazibu akugamba nze amuyina yangamba tonaaba. Don't make that mistake. No, yangamba tobikola tomalayo. Don't make that mistake because omusajja sometimes wabeera nga afuna omukazi owokubiri aba ayagala peace. They feel there is that thing that they are not getting. Eri ewaka kyawulira kyeyeetaaga akisubiramu ggwe. Kati ate when you become a problem you're doing yourself one disservice. You're doing yourself a disservice. You know why? Because omugoba. You're telling them you made a mistake to leave your family and come to me. Hey, don't ask him questions about his family, about his wife, unless yayagadde n'abikunyumiza. Nagamba, you know what, sweetie? This is going on. Ate na waba kunyumiza, don't over contribute.
Sirika. Be a listening ear. That's what they need. Agamba mchala wange tanaba. My wife is stressing me. Oh my God, I am so sorry. Tugenda kola tutya. Be a concerned party. Hey. Mulage nti kikuluma nnyo naye nga toogedde kigambo kyo n'ekyo. Nakimutwazaayo bibyo. Oh my God, I feel so bad that you're being treated like that. Ayinza bizaayo. Ayinza obutabizaayo, but men are tricky people. They are so cunning. Ayinza okugamba ebintu kyokka abigamba reaction ye kenyi waba avuga emotoka nga ddeyo wenagana. Omukazi ono yagenze nayogera ekigambo wekiti about my wife. Okitegeera? Ali bwanaga ye nze mukazi wo namulaba. Namulaba tategeera. Naavuga omukazi yagambye mukazi wange tategeera. Okitegeera? Ng'avuga ddayo agenda birowoozaamu akugyamu obufaananyi. Nanasoboka. So kitegeeza oba omusajjawo waba ayogera ku mukazi we tosaayo bingi gamba. Tosaayo bingi bw'ajja n'ayogera ogamba bannange I'm really so sorry. Oli mu kuyitamu ebyo byonna byonna ebintu kati tugenda kukola tutya. Gwe kenyo omubuuza tugenda kukola tutya. Tiwabula kubanga gwe ye yamukwana yamanyi gye yamujja. Bannange tugenda kukola tutya. Abula bannange simanyi netofaayo bijja kuggwa gwe ng'osirika. You keep quiet. Like you don't have to all show how you're so concerned about that guy's well-being and everything. It's a mind game. Okubeera n'omusajja omufumbo. Omutwe gulina okubanga gukola bulungi. Bw'oba oyagala muwangula ab'ebbaawo omanyi wabeerawo ekyo nakyo gwe esi no, there is a married man that will come to you. Ng'omulaya ddala tolina gy'omutwala. Then there is that married man that will come. Ng'olaba oyagala kutekinga forward. Oyagala bebbaawo, oyagala kati gwe oyagala omusajja oyo abebbaawo. Oyagala omubbe, mubufunze oyagala mubba. Mubufunze oyagala mweddiza. Oba tomubbye. Naye bakazi bannange temulina kisa. Aba tomubbye aba yeeriza. Engeri gy'oyagalamu ka statement. Oyagala kumweddiza abewo. Nego toba mla kisanti omusajja gwe ntwala alina omukazi n'abaana. No, bintu byogere. Nedda nnyabo. Nowe wakaba ino manya nti alina abaana musajja oyo alina okweyisa obulungi waba ayagala okuza abaana be n'omusajja oyo. Togenda kulwanirako ate oli mulala bizibu bye. Sure. Lese mweno abasajja bali fane nti aleka omukazi amukolera buli kimwe wakanagaana afuna. No, omusajja by the time a man does that, kitegeeza you're not doing everything. Anti leero bana naye bajja kubba. Let me tell it's you. Okay. Ebyo bifu. Olaba? Mete bagamba bamubbye naye bajja mukubbako. Wabata mubba. Kati gwe mubba. Ekigambo kye basala ku makula ne bujingo. Anti budde tebunaba bujja kujja. Abe tabiriyo just time ebezzenga yakwawukana. Kubanga noli abate yamubba but they still separate. Sometimes people obeera n'omusajja ng'omwagala nga he's married. Ne separation ye nawe ne kushocking. Nagamba nze ne gundi toga what? Okitegeera nga toyina kyomanyi like why did you guys separate? Nakubulira ebibozi bozi. Nakugamba embozi eno gamba I am so sorry. N'omusaasira nnyo nogamba nange ye tugenda kukola tutya ffe. Kombo omuyina mu nkwawa. No. I fear our agenda. Don't fear the agenda. I fear agenda. Kati gwale ngogamba I've done everything for this man. You've not done everything. When men are getting us, they have their expectations. Awulira. They have their expectations. Kakati gwe era kasitobere no yanti bawa ino omukazi omulala. Mubuuze kimu. What am I not doing right? Mumirembe gatomuleka. And wewe bitachuka. No, if you tell like these guys sometimes they need someone to listen to them. Okay. That is why if your husband cheats on you with a woman that is patient and has a listening ear, oyo abata kyalibbawo oyina bivaako n'onoonya musajja mulala naawe. Oba kulimba batakulimba noga bambi. So okitegeera wafuna omukazi omulala gwe mutuuza omubuuzi gwe kasita okitegeera oba you suspect ng'omutuuza ngamba honey oh sweetheart oh tata junior oba ma aunt daddy who is that daddy deshi oba daddy byonna bemweta is there anything that I don't do right? Nina kyenkola ekitali kituufu
Te mukyala wange byonna bikola. Waliwo nniza okutereezaamu. No, you do everything right. Okay. Please let me know if there is anything that I'm not doing right so that I can really put it right. Naye kati nze nga Matilda obuvumu bwange bwe neemanyiiko. Nze ndabira nga I can be that kind of girl that can go to my husband's girlfriend. Ninga soko Joan. Chiche nyekyo kyokolera omwami wange. Kuba obuvumu bwange kyabwaga. Ajja kubira were. Tebasobola unless ogenze kulwana. Oli aba mukazi munno. Omuyita n'ongamba soko je wano dia wange. Hello Essie? Download the banga. Can we please meet? Oliza obutamugana nti yegwa mukyala wa boyfriend. Omutangamba Olukati nze yatebawa. Hi Essie, how are you? I'm good, how are you? Munanga mmanyize. Yegwani. Nze mukyala Brian. Oh. Kati awera munange namba 2 Munange ebintu mbadde mbimanyi. It's been going on. Nze ngankyali awo. Nze I know this has been going on for quite some time. Nga olimi abantu baffe bategera. Munange nkimanyi bulungi obaddeko n'omwami wange okumala ebbanga. Ate munange sizze mu kujjako. Sizze mu kujjako naye badde akumanya. Biki ebyo by'omukolera ebyamuwanguza omutima gwe gwonna ne guvaayo wange ne gujja gy'oli. Olaba kaakati gwe kyomumanya teri nambabiri gw'ofeesinga n'asigalawo. Era bw'aba afuluma Roma agamba akuyagala n'agamba I don't see you again. Oba omumazzi. Matilda, waliba namba 2 abatya. Naye si bonna. Ati dabayo. Nkugambira approach you give them. Adana gaba ensaka kuddamu kulaba. Era mugamba I don't see you again. I met with your wife. Kati musajja ono wajja nakubuza wabadde onoonyayo kyo muddamu ki? Nabadde njagala kumanya biki byakkolera bye sikkolera. Nzakubuulira. Me, I know myself. I can do it. Era bw'ojja n'ongamba you're coming to talk to me about that. Era okubuuza. I wanted to know what she does for you that I do not do for you. That's what I needed to know. Period. Yeah. Kati nga gobaleka beesootinga. Era gwe omukyala ali todda naawe omusimanyaawo olwane n'omuntu. You call them in peace. Woman to woman. You sit down and talk. You sit down and talk. Kati ate bwembeera namba 2 ne babimbuuza. Kitegera bulungi. Kati nze ne nkubuuza. Matilda, how are you? I'm okay, how are you? Oli otya mukwano? Ndi bulungi nnyabo oli otya? Nze mukyala kasirye. Mpulira nnyo. Adam. Ogamba omwami waffe. Manager. Omwami owaffe. Omwami owaffe. Mbadde nze njagala kumanya. Omwami wange amuwa biki n'atuuka okuva ewange n'ajja ewuwo. Genda omubuuze. Genda omubuuze. Matilda togenda kusoboka. Genda omubuuze ate nze yamuggyayo ewuwo. You go and ask him. Naza muwulidde. Omukyala nambemne n'ababiri. Ebi ansaza mozera. Zona tuzizzeemu. Tukyagenda wano ku S Media Uganda. Please subscribe to this channel, like, commenting. Kubako ebintu mingi, ekitebe ky'omukwano, social media muliro, women is rich, n'ebirala. Tukyagenda maaso. Matilda tojja kusoboka. I know, like, bino ebintu oba ino bijja mu nnyo science n'entalo. Gwe ng'omubuuza nga gwagenda amubuuza. Kati ate abatasabuuza bbaawe. Natambulanga ne Matilda. Abatasobola, if a woman bw'omugagenda obuuze bbaawo, you've not given them any answer, so they have nothing to ask them. Tugende maaso Matilda tukyali ku omusajja omufumbo. Omubuuza ye yagamba nti gyendi
Matilda watu sanze mchala mukambwe. Esi. Matilda ali abantu abakambwe. Nga tukambuwala. Namwe kuba. Sikwekuba nga tukambwala go bukambo oba bukutuma twekube. Boba bukutumye kuyoba tuyomba. Bo bukambo kye bukutuma kye tugenda nakyo. Kubanga let me tell you, zenganze. Nzo omuntu bwonda zento yagala twekube nange nonyayo twanyitwango tutono tuno najje tubeera ne tuteeka ku meza nga bagamulwanira musajja. No, like of course that's what you've tried to show me. Kati ate ekyo ekiseera kiba kibi nnyo ate gwe owako olwanisanze ennamba 2 kuba ekiseera nze mba baby. Nsaba Katonda. Era mba kubisibira nga banange. Nsaba Katonda nneme okubanga mujjange Matilda kubanga sijja kusobola. Era nze omusajja wange ndeka neyakwanye nga mukulekera. You're my friend nga mukulekera. Sisana ate kati ate ekyo tekisoboka because I can't compete with Matilda. Why? I can't compete with her. Why? Matilda. Manager Brian, I can't compete with Matilda. Why? Omusajja abannemye. Era kasala ne mano Matilda ya mulina. I can't compete with you. Why not? Nedda ensonga za. Sijja kusobola. Atenga right. Kwa ebibuuzo byempulidde obuuza nenge egyoddamu sijja kusobola kubanga kati nze challenge oyokubi. Challenge ne nja kubira bwere. No, like seriously. So, ekyo kibeera kikutuma. Like, now I was giving you an example. Like, there are now men nga already yayagadde dda namba 2 kati ke ka baby kakapya. Kati ate omunyumizeyo kagamba ugambe can you believe what this woman did to me? Omanya bataba bafumbo balina engeri gye beegumyamu. Ntejja kumala aveeyo akomewo. Bw'atavaayo. Eddogo ly'owulira. Matilda, eddogo teririyo. Let me tell you. Tabayo namba 2 ajja n'alema okuzaala. Namba 2? Like, nze sikirabangako. Gyekiri. Sinaba kirabako. Nze ba namba 2 bonna benda. Ojagenda ku page ya Namubiru olaba omukyala. Yamusaba omwana, yamusaba buno bwasova bufumbo bwange. Olinga buli mwana gwazaala yafa. Wagira basoleyo. Kati gwe daawo yagala omusajja wa muno on your own risk. On risk onawuza mbwe eddogo teriyo. Matilda agenda kuloga. Kati nokankubulira kuloga ekinanasi. Sijja kubaayo. Ekirungi ze tebasobola kuloga. Ni mwana wa Katonda Yesu amanyi. Era omusayi gwonna gwanjikira bwe guti. Katukusabire. Eddogo linkoonako ne ligwa wali. But the thing is, nga tuvudde mu by'okusaakaanya oba kale okusaagasaaga. Ekiri tuleetera okukola nayo byonna malogo biki kubeera na so many expectations from just one person like this. Omusajja akulaze ensini eggulu, what do you expect? Bw'aba gikulaze si makaako kaakulaze. Tugende mu maaso. Okitegeera naye nga tubadde tukyayogera ku mwala ng'oli namba ki? Namba 2. Kijja bala batya kibadde kiboozibuuzi. Naye nga kati oba mu bya serious oba ng'obadde namba 2. Oba namba 3. Oba namba 3. Like abate namba 3 ogakulana n'abakazi 2. Anti kakati ate nekya tojja ng'ogamba oze competinga n'omuntu. Know your place. Know your place. Ba wabanga ajja n'akulaba mulinde lwanajja. Tomubuukira nga tondaba nga tojja nga tondaba nga tojja. Wait for when they'll report at your place. Take advantage of that time when they're with you. Get satisfied. Byonna byekole. Byonna byekole. Byonna byekole. Manya nti omusajja jabala ku weekend. Bw'anajja ku weekend amala okulaba bw'afuluma omanye ennaku z'onoddamu omulaba. Know your place. Kale wa ku Matilda atasobola kumala ennaku 2. Nze ennaku 2 nsobola. I can't even go for a month, but I can't go for more than 2 months, 3 months. Nga ndi yawo kiki ekyo. Era mba manya you're not my man. Ojja kufuna aji. Aja n'abakazi be bana. Sasa kufumbirwa haji. Sasa kufumbirwa haji. Me I'm a very tough person. Nze ni mukyala mukambwe esize saa kufuna musajja wa bakazi bangi. Kuba ebibuuzo nina bingi kati ate oba tosobola biddamu olutalo oba lugenda kujja. Omusajja mutata waana. I can't. I don't want to go for what's obvious. Like nga oga nti
okimanyi bulungi mu basamba abakazi babiri gwe nova ne wapambaliga ate ku musiraamu ate nga gwe omanyi toyagala abakazi babiri oyagala bakwagala otya omu okitegeera kati if you go into that kind of thing kitegeeza wagendayo olaba tugamba omanyi omusajja ye hakimu nti ye ewaabe taata we yalina abakazi bameka omanyi we have to make a background check on the men that we get married to taata yalina abakazi bameka bana ogenda kuva otyo ogambe hakimu ze sagala kunfula haki kitegeera so obeera weerimba so if you're going into that kind of marriage with a Muslim man, be aware that anytime it could happen to you. Sometimes men be blinded by love nagamba nze Matilda sakuwa sa denze hakim. Sisobola funa mukazi wakula la yegwe haki yange okera gwasembe. Natuka yo natabuka. Nakane ezo manyi ndi musiramu kwa abakazi babiri basatu bana. Nomugamba ate wangamba. Ate wangamba gamba but you know me I'm a Muslim. Chikirizibwa. Are you going to leave that man? Kuba nawe kimanyi bulungi in their faith that is allowed. So ekyo tokikkiriza? Nze nganze sa kufumbira muntu mugundi siraamu nze nganze kuba manyi amateeka gabwe nze sinza gagumira. Oyagala muntu wo? Nze njagala wange nga mbeera. Oyagala Gerard, Brian? Abo ba Brian. Kugamba ebibuuzo bigenda okubeera nga mbuuza onyinyonyola bulungi ffe mu bakristaayo ebyo gye byatandikira. Ofumbo bugenda kulema Matilda. Ofumbo tebusaa kunema okujjako nga nze yagadde obuvaamu. I can only leave marriage and it's me that wants to leave. You are such a patient person like that. I'm very patient. I know. By the way, I know I'm a very good woman. Yeah. Echo chemanyi kone ozukusa mukiro nobuza what kind of woman are you? I'll tell you I'm a good and you can make a good wife. I can make an absolute good wife. A good mother. Good mother. Bulichimu. I am patient. I take time. Sibukira nsonga nga sigikozeko investigation yemala. Okay. Munja tubulira. You will tell us the things. Petuberawo. Petubera ba esi babwe manti eso mumanyi. Mumanyi bulungi. Tugende maaso tuli ku esi media Uganda tukyali ku mukyalo oyo agamba nti omusajja omufumbo ye amwagala amuwomera bulungi nnyo amunyumira bulungi nnyo era ye taba ku musajja mufumbo. Namukwano gwange okwo ku TikTok atera kugamba nze siba ku musajja mufumbo. Kati atijjukirira abasajja abafumbo lwaki abawala bagamba babawomera oshiduka twese babanyumira. Lwaki abasajja abafumbo tubaagala nnyo? Kubanga married men first of all bobeera kati omukyala nga ffe ba Matilda you still have a lot going on. You're chasing ogoba ku kino ogoba ku kiri ogoba ku kiri toyina nnyo obudde bwa kubeera awo ba esi kubeera awo musimanya fumbira omusajja mwoleze mukolere biki obeera n'omuntu wo ngagende ne bamukolera emirimu gye obeera n'omuntu nga wemanyi bulungi nti nanyo omusajja wange I don't need to have a million men oba kale siri mu streets nti neno noonya muntu ngamanyi you have your partner omwagala akwagala akufaako mufaako neta kubeera ku kiddo like you don't have that full responsibility takubeerako you don't have that full responsibility over that man. Ate kati oluusi ekikusanga nawe obadde toli ready kubeera na muntu oyo kibeera kikkolera kubanga omanya when he's not around I can do my things. I don't feel guilty leaving my man in the house to go for a show. I don't feel guilty to leave my man in the house to go for a trip where Essie said we're going to shoot from Kasese. Okitegeera nti ate male gamba musajja anti munnange kakati olaba anti ngenda onfuna nero siriwo ukati ngafa esi nero siriwo wiki namba nero siriwo mwezi mulamba konga kati ezo zona ze advantages zacho zomusajja omufumbo kyova abanyuma another advantage married men are usually responsible. They know what to do in terms of taking care of a woman kubanga eri jabeera na mukazi he's in a family. He knows omukazi waka yetaaga ki omuntu waka yetaaga ki bwa ine nyumba imwabeera bichi bye yetaaga era wabayo kusimuna gamba netaaga kino aba ategeeza ki so tagenda tandika gamba nena wonsaba nyama tanaye waka agagula aina abaganywa nawo okola okitegeera baba tisabiga because he knows ne probably jabere wenda mchala we akola kyuka ate nakola ki na providing.
So they know. Attachment, I know taking care of his woman. Yes, of course. So those are also some of, like, the advantages why girls are finding so much comfort and peace in those men. Nti amanyi ekyokola si wakutuma si wakutuma amanyi buli mwezi omuntu asasula ennyumba. Kuba naye gyali probably asasula oba yali abapangisizaako amanyi nti buli mwezi basasula. Attachment nene ennyumba agisulamu. Attachment ennyumba bagisasulanga 3 oba before. Okiraba si byakugamba mbu ate erinda katono tulingire omwezi omupya obimanyi dia. Yes, much to have said that's why girls they opt to have married men. Oba kiraba ekintu ekyo. Nti abasajja abafumbawo bawoomera abaana abatuwoomera babeera nga tebalina nnyo kajanja, they are not clingy, ate bamanyi otta ssente tebabana bye baagala. Tebakusaba nnyo accountability. Omugamba ngenda okone Esther tugenda amanyi bulungi nnyo kubanga tabeera nawe all the time. The best way they can show you love and care is through the money. Through cash. Through cash. Because honey, we don't stay together. Now, I don't know excuses. But you're not here all the time. But you know, I want to go with SC to Cassette. How much is the trip? 500k. Okay. Mobile man ojira sente yeye. Wamewali abasajja abagaba ku ATM. Ngakuwa nagamba kale kamukulisa ATM ne password iyo. Spend. No ATM, they give you their credit card ate nakuwa ne ATM card. Nagamba kuno wezigwako so okwewola. Ye musajja omufumbo. We sente. Kata wala yagamba naye ekikwagaza omusajja omufumbo nga mwavu oba ofa kinedde. Era oba okola nsobi okwagala omusajja omufumbo nga mwavu you're making a huge mistake. Oba ogobachi. Omusajja tomulina. Sente tozirina. Kiki kyolina. Omwagaza ati. You're wasting your time. They are using you for nothing. Bwaba mufumba ino bane sente. Kubanga omanya watali alisti bino ebimu abimala. Let me miss the presents, but I'll have the other the money comes in when I need something. The other needs. Alizo batasa kujja in an emergency call, but you know tomorrow in the morning when I'm gamba, baby, I'm in the hospital, I was admitted. Itegezo omuntu yenna ali mu kwagala omusajja omufumbo nga mwavu. We malira biseera. Kati fe bawala bano boino twegombesa lwaki oyagala omufumbo. Tugende mwana goba nange nfune ekifumbo. Okitegeera like oba ino okutulaga nti what you made was the best decision. Matilda. Ayina engeri gyakubamu points zaawo. Teri byakumala budde. Omwaka guno tuli bakambwemu. Twagala kimu? Sente. Watugamba leli mu video yasembayo. Mushe yasembayo nti waliwo enjawulo y'okwagala ssente n'okwetaaga ssente. Tetwagala nnyo ssente. Twetaaga ssente. So omwaka guno twetaaga ssente. Tetwagala ssente. Twetaaga ssente. Abasajja tebo bakyogerawo akazi baagala nnyo ssente. Tetwagala nnyo ssente. Twetaaga ssente. Nga naye bwe weetaaga omukyala w'oyo buli kanaku obenga omulabako. Naffe bwe twetaaga ssente ezo. Tukyagenda maaso. Ekitwagaza abafumbo tukyakigenderako ddala maaso. Like there are so many advantages with it. Nti omusajja omufumbo like most married men like they have exposure. They're well established. They know where their jobs are. They know ababa bamanyi ebintu. Takukalubiriza bulamu. Okitegeera. Takukalubiriza bulamu. Tagenda kuzaawo leero like when it comes to kwepicha like kati baba abakyala nga babeera very busy nga Esther tolina budde bwakuddamu ebyo ate kwepicha ate leero n'ekyana ng'oyagala omuntu wo nga ajja kuweekyendi just once in a while they go kigwe nga gwena omusimbi afukuma nga you have that sex libido eyo ng'eriro oli abaana nga balina erilo yeah, there are girls that really have a low sex libido nga talina bintu bya taga nnyo bintu ebyo kati omufumbo waba mukolera ate n'ekirala abawala abasinga nayo eno nayo advantage baagala nnyo okukyusa abasajja ayagala be n'abasajja byaba obaaba kati era waba n'omufumbo we kiba kimukolera it's also an advantage
ajja amukubirako najja enkya naletayo omulala aba amanyi banga omufumbo asomala emiri n'omusajja omufumbo omanyi waliwo agenda okukola naga naye ono abeera bw'atya oba oli awo ngakubye surprise okujjako nga talina byakukola nnyo nga zze anaddala ng'asasula ennyumba tobalabayo omusajja omufumbo banaye ng'asasula ennyumba mwendeeko mpola ajja kugwako ajja kusasula ennyumba bamanyi bategeera kye bayita entitlement yikasa amanya nti nkuteekamu akasente kange wali ku kidaabaawo naye kiba kikuleesa omusajja omulala mu nnyumba omuntu omulala gy'asasula kyekyaki bakola ebintu ebyo nze nkubuulira nze kubanga tolina nga ejjejja mu nnyumba yange Matilda nga togisasula anti kati aba agisasula kati abawala abamu kati no gamugambe osasanga omuwala ng'alina gaiwe ng'amuwa buli kimu naye ng'alina omulala ate gw'ayagala yes gwe tokirabangako ng'omuwala alina gaiwe gwe beeyagala nkiwuliridde wano kukugwe kati abatula abo bakimanyi ng'alina gaiwe gw'ayagala ebyaddala nga tamuwa nga talina nnyo naye ng'ate alina oyo amuwa oyo omufumbo kati gwe kugwe otwala kyani nze of course ngenda n'omufumbo wange nga mpaka kati ono ow'omukwano ogw'obukwano guba nze gungasaaki nze nkubuulira nze kati omukwano tegungasa nze njagala ssente ekitegeeza omuntu nga tateekamu olina obanga ossaamu Esther tuli bakyala banyirivu tuli bakyala abeekola tuli bakyala balina ebintu bingi ebigenda mu maaso I can't have a man that doesn't give me anything sincerely speaking ngali ku bigambo ekirina obudde bw'ebigambo sina na budde bwa bigambo ekisooka nze kenyini okukubira simu nze katuusa asobola kunkubira simu n'onjogeza sawa bbiri nze simu ey'okunjogeza sigina mbuzibu nga tulina bye twogerako nga biri mu ssente anti abo bebasinga abatateekamu be basinga okubeera ku simu anti kati bo be baba bamanyi amaanyi gaabwe galiriddawa ate wakuwadde 10 amaanyi oyo olaba n'akuwejja 10 maama tava wuwo buli ddakiika are you home let me come have you cooked bamanyi n'obuuza bawafumbi abamanyi najja n'agiya emmere n'agikoona n'alya neyeebaka eri nga tekuwadde sente naabasajja bwe gye bali kutidde ne Matilda ekyo kikufumbye emmere n'ogiwa omuntu atagiguze nedda wali abawala nga bo they are just nice people nga taliiko ebyo byagamba simanya omanyi nze waliwo nice weekoma ate nolaba esiye bo bera nga oli mwana muwala ng'okola nga weprovidingira ebintu ebisinga kikuya kizibu okugamba omuntu nti nompa ssente z'emmere kubanga usually agenda okugamba I want to come and visit kilese obeerawo nga bo olina okuba ng'ofumba weegulidde dde emmere olusi there are people ng'ostocking emmere nebeera mu fridge enva nga muzibeeramu ng'omuntu genda mugamba oba nanno jja jangu n'enva ng'olready ozirina olujje nakola ki n'alya bambi naye bakamasuuka ago nama n'agenda anti are being nice nze teri kyasinganga kunnuma you know when I started staying alone nga my friends babeera bambuuza ne Matilda ogenda kukola ne mbagamba sataga muntu agenda kumalira biseera ekisookera ddala amazzi gange ag'omutoilet gannuma anti buli wagenda flashing no bagenza would just take a piece they flash bangamba egundi etwala 10 liters kadomola kalita 10 kalamba nga flash era muntu atateeka mu sente tajja wange ekyo kyo you're just being honest. I'm just being honest and I'm being true to myself also tetwagala kulimba nsi you want to come at my place abasajja gye bali ogenda omuwala n'onaaba n'okosa toilet n'okosa amasanyaze amazzi onabagocha what else utilities amazzi anabagocha olusaina watahita agamba musina amazzi ganyeguga anaba watahita omutunuulira wewuto otusanyalaze otutadeko mutesiboti tyo n'omutunuulira tanabagocha n'agamba agenda ayagagenda n'omugololera n'alya emmere okozesa kuuka tokozesa sigiri awo n'ekasente kaako ekikazi omaze omuwadde juice oba soda anyogoga nkubalira oba kiraba wasaniza omutaddemu bimaze nga ajja gendo nga like they don't give you anything omwe muntu oba omukozesa kimazima ddala
tubere naffe benkanya to ourselves and also balama tuvuma nti malaya maye ennaku zino abaana beguliddewo omuze gw'okuvuma buli muntu mbu malaya buli muntu avayo nayogera mbu malaya kati naye gwe bakulidde ebibyo wadde toli malaya just tuli abantu abamanyi kye twagala n'abaami bafate nomunaffe betulina bamanyi nti no ebintu ebyo tubyagala era bo tebacomplaining ng'abamanyi ng'asatu ekyokukola okimanyi alina okusasula rent ave mu by'okusaaza weereza ne upkeep kati era tetuba nnyo na budde era bubagamba I want money for this, I want money for this kubanga kimala omulundi gumu okitegeera kati tulina okwebeereramu abaana abawala ekintu ekyo abaana abawala abasajja babakozesa nnyo babalimba nnyo bababbamu ebyammwe gayina gyewo n'akozesa buli kimu ekyo nga gwe wefudde miss independent ali kasenteko yeeriira ekintu ekyo si kirungi obitegedde advantages omusajja omufumbo woyina okukoma olina obba newookoma bwena obitegedde bulungi naye nga most importantly take it slow tomupapya nnyo era obanga omukooye oba osobola omugamba mutuulanga abantu abakulu nomugamba you know what kino ndaba tekirina gye kiraga tukikomye twewummuzeemu matula enenge gyokyawamu mba sikyawa just mba omuntu mugamba kubanga kati era oba tolina gye kikutwala bwebikuyamba munange omufumbo oyo nonno naddira ddala ng'oli wuwe bya ddala oba olina okweyisiza ddala obulungi ate era aleme kulekawo kubuukira mulala kubanga nawe gye bali gwe makulu tomulaba katukomewo